Kati olaba nze neewuunya abantu be bayita abasoga oba baabaki bali mu kubuuza aye baaba ni maama yoyo nsooke mulabe baaba wamwe waafaanana sajja watubaamu obutwa bw'omutwala wabula temusobola kubyogerako muwoza ayi baaba kati oyo mukazi wammwe Jovia kambabuulire nze nazi audio ensonga lwaki nemedde ku bintu bino oyo mukazi state mafia yazze kusaanyawo obulamu bwa kabaka wammwe nze ekyo kibabuuliddemu kati mwe muddaawo ne muwoza mbu noono mulala noono smite mulala whatever the stupid thing you were talking about singa bukeera enkya omwami ono n'afuluma mu nnyumba naye ng'ajjidde mu kifaananyi kye baatulagiramu kabaka Mutebi lwe yasooka okuvaayo nga mulwadde muyi mugenda kunvuma mugenda kuvuma Jovia oba mugenda kwegamba mugenda kubeera sayidi ki kati nze mbagambye nze sirwanira bwakwini bwammwe nze ebyo sibisobola n'embugo nzitya nze ndi celebrate nze ndi lifest ebyo sibisobola okiwulira nze njagala mwami wange ng'ali happy bamuleke yeefunira omukyala gw'ayagala I believe nti Busoga erimu abaana abawala abato abalungi ye gwaneesiimira naye ono gwe bamusibako gwe bamugala awase ku mmundu ne batuuka n'omugamba mbu sayininga wano olw'empaka lwaki mumufoosinga ebintu eby'empaka by'atayagala kukola where is his freedom alina okubeera ne freedom of speech freedom of movement ebyo bye mumukuumira ku mmundu obwakabaka bwonna buwambe sajja wattu talina mirembe kati nze bwe nvaayo ne mwogerera ate mwe abasoga ne muddaawo kunjasamira nga munvuma nze sibayisaamu maaso kuba sirina kye mbaagaza naye nze kye nwanirira mwami wange mukwano gwange tuvudde wala naye nze manyi ebyange naye mwe muwulira alina kyayogera abatunda butunulizi kubanga temusobola kumulwanirira muli awo wa just dormant nze nja kwogera nze ndi mu British sitya kyovola abantu bemwandeeseko akajanja polisi yaleese amagye gonna gali surrounded wano temusobola kunkwatako mwe abasoga bakulanda nze ekyo nkibabuulidde waliwo naye abadde azungira ku mulimu gwange mbwasimaye ankuba ebifaananyi nze mwe sibatya ekyo nkibabuulidde omusajja wange muleke kumufuusinga bintu byatayagala ate era ne wanaamuwasa mwe muzanya nze ne king ffe tuli bachampiyoni gudo okiwulira tugenda muleka awo tubamusuulire mu lubiri lwamu gusaaga oyo ajja kubeera mu lubiri abeere eyo nga temulabako ate nze mugambe king wamafu naye omulala nsinkubuulidde kusaaga n'okusaaga oli wetwatuuka nze naye mwami wange taata wange buli kimu mukwano gwange kyova olaba twasayininga bwabeera mu kizibu nze mulwanirira nange bwe mbeera mu kizibu yanwanirira kati mmwe abe ku byayaga mulekerawo kumanyira ate nammwe okiwulira nze siri kirasi zammwe nze ndi just easy kiraba omusajja muleke musibako bintu byatayagala mumusibako bu state mafia bwammwe nina audio z'abantu wano naye bantu mmwe mwewumuzeeko wallahi mukigeze mulina kye mupulaninga naye mukigeze mutadde mu sente zammwe bumugulirira abantu banvume kale nze sinaadde n'olw'ettaano lwenteeka mu bantu be babikola ebyo bye mulaba byonna sinaadde n'olw'ettaano lwentaddemu naye muli awo munvuma temumanyi nti nze kyenjogera kituufu nze nja kulemera ku mazima siri mugwi wa ddalu sinoonya bya bugagga sina na gye mbitwala ye mbyagazaaki bye nnina bimala
n'okubirabirira sinababirabirira ekyo nakyo kizibu okiwulira kati mwe muvaayo ne mutandika okunvuma ne mwogera bino ne mwogera biri nze mbalaba n'ensirika ne ngamba no mu kifo ekyokuyimirira bayimirire ku mazima nti ono omukazi si ye mukazi omutuufu soka olabe ekifaananyi kyennyini baakireeta okiintroducinga mu bantu mu kifo kyokireeta nga kyeterezeza kyali kyewunzise eyo that was a sign a prophecy nti something is not right kati mwe muli awo mumanyira nze si byendiko kyendiko ndi ku mazima omusajja afuna amazima ge si kumuteekako obwo obuntu bwammwe bwobwoyo mukazi munyarwanda state mafia kambalekemu kano kabaka Mutebi yali agenda okuwasa nze nali mwana muto saabiraba nnyo saabiraba to be honest n'ebifaananyi mbiraba naye mwabaaliwo kambabuuze baakolako ku bulango nga bagenda bagamba abantu nga babagula nti mugamba omukazi musogo omukazi nti nabagereka muganda nabagereka muganda nabagereka muganda kati na audio wano ng'abakulu mu busoga basasula abantu ssente nti simanyi mugende nga mugamba nti omukyala musoga omukyala musoga omukyala musoga omukyala musoga kati bw'aba musoga lwaki ate mukonvinsinga abantu there is no need of convincing people aba musoga abeere musoga fena kitwagala naye ate musasula abantu kakati nze kambabuulire kambanyumizeeko kano kino ekintu kyokuwasa mwami wange yali yaŋŋamba nti ekiseera mu kiseera ekituufu nga kituuse agenda kumbuulira n'omuntu yennyini era abadde ng'alina abantu bajja nga ndaga nga ngamba waliwo ono ate waliwo ono waliwo ono okiwulira naye bino ebyokumuhijackinga ne mumukwatanga ne mafia state nga mugamba mbu alina kuwasa ono lwampaka by force ne mutuuka n'omuleeta ebipapula sayininga wano musajja gwenkulimu nga ntunuka ono temujja mutta nga nkyali mulamu nga nkyatunula nze ono wange temujja mutta awo nfiirawo nja kufa n'omuntu mulina ssente nange nzirina mwe mulina emmundu nze nina ababritish be bankuuma amaaso gange gamutunuulidde ate kankibabulire mukyayinza okulowooza nti nno simulaba ne bwagenda mu toilet mulaba wano ku simu yange ne watambulawa mulaba wano ku simu yange so kati mwabalooza nti mujja mukola ebikyamu kagabe maloboozi kati oba mukakasa mugende mutuule waali mwogereko bye mwogera naye mulabe ng'eddoboozi siririzinge wano security ye gye nasooka okunyweza byonna bye mwagala omukola mbifuna wano ku simu yange tewali kye mujja mukola musaago no wange temujja mutta ndi wano ntudde mu kiriniki yange buli awulira nti ayagala okunkwata ekifaananyi oba okukola ekintu kyonna ajja wano ate gwe kakensa beera mugezi jangu mpola singa ekintu kyonna kintukako mulandani wano n'obutuuze bwe bajja busazaamu ekyo nkikubuulidde ebyo bye muzanyirazanyira ku bantu poliisi nagigambye dda about you jangu mpola nnyo because you are nothing ekyo nkikubuulidde mugenda mutiisatiisa abantu because you are bloggers babawaayo buno obusente kati mwataddemu ezo sente za $1,000,000 kati nange nteekemu kuba nnyinza oteeka $1,100,000 nengula social media yonna nsobola okugula social media yonna nenteeka $1,10,000 nze kikwata ku bulamu bw'omwami wange nja kirwanirira paka ku last afunye eddembe lye kano kabasiibemu tugenze mu meeting bagamba bagenda baagala kwogera nange in a good way kati abawagizi wange wama musooke mukakkane musizinge mukafaya katono ngenda komawo nga mbabuulirako kyekikoze ekivudde mu meeting we baleeta nonsense awo ngenda okuteeramu ssente mu social media bajja kyagala mujja kikkiriza nti ono ye nange siri wa bulijjo mwe mulowooza okwagala kengi kintu kitono ebbanga eryo lyonna from